naye bajja naye. Abalina order of service booklets tujja kutandikira ku lunyiriri ku peegi ey'omunaana okusinza kuno wakutandikidde ddala. Tujja kubanga tukozesa ennimi mu kusinga enkulu 2, Olungereza n'Oluganda. Obanga waliwo choirs ezategese okuyimba nga mu order of service temuliimu, mujja kujja mututuukirira mwekekateeka ne mutayimba. N'olwekyo muyinza okutuukirira omu ku baweereza bano Viika waali Kawule waali mubatuukirire ku nsonga eyo ey'ennyimba ez'enjawulo. Nze Eridani Isubuga okukumba okw'ekitiibwa mu kutuuza omulabirizi wa West Buganda ow'omusanvu Right Reverend Canon Gaston Nsereko. amayingi g'okubeera zinaaba ziri ku program muteekateeka ate ne mubeera nga muli bangu kubanga kuwaita second saamu nga temunatandika luyimba tubateekawo ekintu ekirala. N'olwekyo tujja kubasaba okutuka okulaba nga muyitambako. Kabasabe twena tuyimirire. Abalina order of service page number 7. Let us all stand please. And the processional hymn is in Uganda number 190. Katonda eyanodange siwa bulungi bwange. Land journalist Moses Muwulya. Omulabirizi wa West Buganda agenda okuwummula
Right Reverend Henry Katumba Tamale agenda okukwasa ekyambalo ekyo ekyekitiibwa omulabirizi omuggya Gaston Nsereko. Ono ye Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazibugga.